Council for Literacy Development ne leero tukomyewo n'ekitabo kyaffe Baddayo mu nsi Ensuubize. Kino ky'ekitundu eky'omukaaga. Abayudaaya baasensera yonna gye baali baguze mu bitundu by'e Jezreel, mu kiwonvu ky'e Sharon, mu Samaliya ne mu nsozi z'e Judea ne Galiraaya ne mu bukiikaddyo okwolekera eddungu. Baleeta aguuma aganene ne balimira ddala nnyo n'amaanyi, ne bagimusa ne bafukirira ettaka. Baalima ebibala ebya buli kika, emmere, enva, ne bamala ne balima obulo, ne balunda, buli kimu nga bakigezesa nga bayiiya okulaba engeri gye baali bayinza okwongera ku birime byabwe. Ettaka eryali limaze emyaka n'emyaka nga lyebase ne balizuukusa, ne basensera okutuukira ddala ku nnyanja ey'omunnyo, ne beekebejja ettaka ly'olunnyu erigyetoolodde eryali litamezanga ku kamera n'akamu mu myaka nga 40,000. Ne balizuukusa ne baligimusa ne libaza emmere. Baasima ebidiba ne balunda ebyennyanja. Mu makkati g'emyaka gya 1920 Abayudaaya nga 5,000 be baali basaasaanidde mu Palestina okugirokola. Baasimba emiti ne baba ng'abaliko omuzimu. Mu myaka 10, 20 oba 30 emiti gino gyali gya kunyweza ttaka lireme kutwalibwa mukoka. Abayudaaya baayongera ne basimba emiti nga balinga abagudde eddalu. Buli we baalaganga nga basimba miti. Ebifo bingi nnyo bye baasengamu nga babituuma amannya nga bwe bwayitibwanga mu Bayibuli, amannya nga Kifa Yehezekiel, ekyalo kya Ezekeeri, Tel Yozefu, olusozi lwa Yozefu, n'ebirala. Abangereza ekiwandiiko kya Lord Balfour ekyali kisuubizza Abayudaaya ensi ya Palestina balabika baali bakivuddeko. Enkolagana wakati wa Amin n'Abayudaaya okuva Amin lwe yatta Abayudaaya abawerako yali si nnungi. Abawalabu nga bakozesa akatuuti mu muzigiti okuvumirira ennyo Abayudaaya. Abayudaaya emitima gyali gibeewanise nga tota kuwulira bawalabu gye babbye, gye basse oba okuzinduukiriza Abayudaaya. Naye newankubadde nga byali bityo, abawalabu abamu baali mikwano gy'Abayudaaya ng'era babaguza n'ettaka. Abayudaaya nabo tebaali babi. Baazimba amasomero n'amalwaliro, ng'Abawalabu n'Abayudaaya basomera wamu, balwalira wamu. Wabula kino ate kyatiisaamu abakulembeze b'Abawalabu mu bitundu Abayudaaya gye baabanga basenze. Abakulembeze b'Abawalabu beebuuzaamu nti watya singa abantu baabwe beegomba okukoppa eby'Abayudaaya ebitaalimu kusosola musajja na mukazi, leero omukazi. Awo obuyinza bw'abakulembeze b'Abawalabu bwandibadde ludda wa? Olw'okuba Abawalabu abasinga baali bakyali beebafu, abakulembeze baabwe ekyabanguyiranga okubakyamya n'okubasigamu omwoyo ogukyawa Abayudaaya, kubanga luli mu kutunda ettaka. Abakulembeze b'Abawalabu nga balabira ddala ekitundu ekibi kye baaguzanga Abayudaaya, nga beesunga okubakolamu ensimbi, nga balowooza nti ettaka lye batunze Abayudaaya lyali ligenda kubafiiririra. Beewuunyanga nnyo okulaba nga ate mu ttaka lino Abayudaaya bakozeemu byewuunyo byereere. Kale olw'obujja abakulembeze b'Abawalabu kwe kutandika okwogerera Abayudaaya amafuukuule mbu baali bagwira abaali bazze okunyaga ettaka lyabwe, newankubadde ng'ettaka lino lyennyini Abawalabu be baali baguzizza.
Awo abakulembeze b'Abawalabu baali bamaze okusobola obulungi okukuumira abantu baabwe mu kizikiza ky'obutamanya. Waayita emyaka nga tewali kinene nnyo kibaddewo. Naye mu mwaka gwa 1929 Mufti wa Yerusaalemi Hajj Amin al-Husseini yayiiyayo ekirala okwongera okukyayisa Abayudaaya. Omwaka gwali mubi eri Abayudaaya. Ekifo awali omuzigiti gwa Omar mu Yerusaalemi kifo ky'Abasiraamu kitukuvu, kubanga bagamba nti awo Nabbi Muhammadi we yalinnyira mu ggulu. Mu kifo kyekimu kino waliwo ekisenge ekyasigala ku yeekaalu y'Abayudaaya eyali yasaanyizibwawo mu mwaka gw'ensanvu Kristo ng'amaze okufa. Ekisenge kya yeekaalu kino kye kifo ekitukuvu ekisinga ebifo by'Abayudaaya ebitukuvu byonna. Abayudaaya eddiini be yayingira batera ne bajja ku kisenge kino ne bakaaba nga bajjukira ekitiibwa ky'Abayudaaya ab'edda. Mufti yabunya mu Basiraamu ebifaananyi ebijingirire nga biraga ng'Abayudaaya bwe bali bategeka okuvvoola ekifo ky'Abawalabu ekitukuvu ekiriraanyeewo. Awo nno Abawalabu ne basaanuuka. Ku luno lwe batta lwasinga na luli olwaliwo emyaka 10 egyali giyise. Era nga luli bakkakkana ku Bayudaaya bannamukadde, naye tebaakomaawo. Baalumba n'obwalo obwali tebusobola bulungi kwerwanako ne ku nguudo. Abangereza nate baabulwa ekyokukola okuziyiza ettemu lino. Nate bassaawo akakiiko akabuuliriza. Ne ku luno ekiwandiiko kya Lord Balfour kyali kyerabiddwa, era ne bawa buwi kirowoozo kya kukendeeza ku Bayudaaya kugula ttaka basobole okuwooyawooya Abawalabu. Omwaka gwa 1903 we gwatuukira, obusambattuko bwali bukendedde, naye ebyalo ebisinga ebitali mu matwale ga Mufti tebyenyigira mu busambattuko. Ejje Hagana lyali lyongedde okukula n'okubangulwa nga lyenywezezza okusobola okulwanyisa obutabanguko Mufti bwe yali asaanudde, naye ejje lino lyali terisobola kuggyawo kanaaluzaala. Abangereza be baali basobola okukola ekyo, era Abangereza baddanga mu bukiiko bubuuliriza, era Abawalabu ne baanikibwa naye nga tewali kyamaanyi kibakolwako. Mufti n'ayongera okuwaganyala kubanga Abangereza baali beebwalabwala. Ebbanga waali wayise ettono bukya busambattuko bukendeera. Hajj Amin n'ayita olukiiko mu Yerusaalemi oleetabwamu Abasiraamu okuva mu nsi zonna. Yalukolamu ekibiina era ne yeewa obukulu bw'ekibiina ekyo. N'akoowoola Abasiraamu banne balwanyise Abangereza n'Abayudaaya bawonye Obusiraamu. Eby'Abayudaaya okuzimba Palestina eyali yeebase ng'erekeddwa ttayo teri agyetaaga kumala myaka 1000 lulamba, n'okuba nti Abayudaaya be baali batumbudde omutindo gw'embeera y'Omuwalabu, n'omukwano ogwaliwo wakati w'Abayudaaya n'Abawalabu, byonna byerabirwa. Okusaanyaawo obutaka bw'Abayudaaya, Abawalabu ne balufuula olutalo olutukuvu. Abawalabu tebaakomaawo, baavuma nnyo Abangereza nga bwe baali babalimbye mbu bagenda kuwa Abawalabu bwetwaze, ate ne batandika okuwagira Abayudaaya okulwanyisa Abawalabu. Abangereza tebaanyega. Ekyo kye kibadde ekitundu kyaffe eky'omukaaga mu kitabo kyaffe kino Baddayo mu nsi ensuubize. Council for Literacy Development tujja kudda omulundi ogunaddako
n'ekitundu kyaffe ekyomusanvu. Olwaleero tukomye wano. Mweraba.